Kuzera Eddie Kenzo. I feel like at this point we should respect them, you know. Kati kuba kati omuntu. Time etuuka nga waliwo ebintu ebimu nga tulina obbireka. Kati omuntu kati mufumbo, when you keep bringing people's marriages up, saying, I respect people who are married, so of course we are happy for him. Right? If I'm not mistaken, and we are happy for him. Eddie Kenzo is my friend, and I'm definitely happy when he's happy, you know. So I don't think okukyala bayita abantu bangi. Maybe sikola ngako mikolo sibimanyi. Bale banatuyita ku mbaga. Tuba kale nga mme close friends nga muli mu support mu cheeringa. Subira nga close friends nga muwali mu cheeringa. Nze actually sibadde sali nawo nali na Canada. Kusanga wandi baddeyo. No. Ebintu bya relationships ebyo omuntu ayita abantu bawulira bayagala. Especially okukyala kuba intimate and private. Lwakuba ffe Abannayuganda twagala. Buli kimu tukibere naye nze nange okukyala. Nyinza okukyala nga totegedde. Nyinza okukyaza. Because okukyala nze I feel like it's more of family than, you know. We are happy for everyone who is happy. Buli omu. Banange, abo bayimbi bange. Tondoza mwandaba. Nze nali wali ku table number 1. Nga ndoza buli kayimba saatulako because I know all their songs. Mbaagala nnyo. Bali bayimbi bange in high school when I was growing up. Bali ba icons bange nga nze buli luyimba lwa blues luyimba twali abawala basatu nga tweta 3 blue. It's very funny.